Omulungi ampuliriza nkulamusiza nnyo era nekwaniza ku program Ssekanyolya enkyaleero nga 25 omwezi gwa January ku 89.2 Chabasa Fama Radio Emanduso. Ndi muweereza wa Alex Nsubuganga bulijjo okujanjala n'ogiteekateeka saasira mwenna abafunye ebizibu okuva twasema okuwuliziganya mu programu eno ate n'ennyongera okusima Katonda olwammwe abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Nyongera okwebaza Katonda olw'abayizi abayise ebibuuzo ebya PLE ebyafulumye sabbiiti eno ate n'engumya abo abasanze okusoomozebwa mu bibuuzo bino nti eyo si enkomerero. Programu Ssekanyolya etunula ensonga eziruma omuntu wa bulijjo. Kujjukiza nti bw'oba olina kyoyagala okwogerako nga tuyita mu programu eno, enamba y'essimu gy'oba okozesa amangu okuntuukako eri 0752879112. Nkusaba toweerezaako obubaka bwa kutumira nedda. Ate naawe wayagala okutugoberera ku YouTube, genda ku mutimbagano ku peji ya CBS ku YouTube, ojja kusangako omuko gwa Ssekanyolya, ogoberere buli kimu kye tuze twogerako mu programu eno. Ampuliriza mu programu yaffe enkyaleero tugenda kutunuulira amasomero agakwatiddwa mu bubbi bw'ebigezo bwe bayitamu okuli n'okutegeeza abayizi n'abazadde. Ekitongole kya UNEB nga kino kye kivunanyizibwa ku bibuuzo ebya primary ne secondary mu ggwanga ennaku zino kyongedde amaanyi mu kulwanyisa obubbi bw'ebigezo, era ebibuuzo by'amasomero agamu byakwatiddwa nga waliwo n'omukulu w'essomero erimu ery'amaanyi e Mukono eyaguddwako emisango mu kkooti e Mukono egyekuusa ku kubba ebigezo sabbiiti ewedde, era nga yavunaaniddwa wamu n'abamu ku balondoozi b'ekitongole kya UNEB. Omu ku bakozi mu kitongole kya UNEB yatunnyonnyodde kye basinziirako okukwata ebibuuzo by'abayizi abo ababeera bateeberezebwa okuba nti beenyigira mu bubbi bw'ebibuuzo. Bukenya Rose Mukasa, Principal Examinations Officer, emirimo gya UNEB. Ekituukira ddala ababikebera batunuulira engeri abayizi bano gye bakozeemu ebibuuzo bino, engeri gye bazzeemu oba ziyite ansa ze bawadde n'engeri gye baziwaddemu. Abayizi singa tutuukiriza bonna bagwa ekibuuziddwa tugatunamba emu, kigwa naye ne bagigwa mu ngeri nga y'emu yennyini. Ababikebera babeera beekengera nti baana bonna bano tugambe ne bagigwa mu ngeri mu mpandiika ya ansa gye bandibadde bawa nga ne spelling n'empandiika yennyini ya ansa gye bawadde nga y'emu. Tugamba nti tandibaddeko oba nga kituufu nga ekibuuzo nga ansa bagiwandiise bulungi, naye ne bagigwa ate n'empandiika nga naye yonna nfu mu ngeri efaanagana. Ekyo kiyinza okuleetera abayizi okukwatibwa ebibuuzo byabwe ne babayita bajje bannyonnyole engeri ekyo kyekyabaawo. Ate era okuyita ennyo tekikwata ssomero, naye okuyita mu engeri gye muddamu ebibuuzo bino. Tugambe abayizi bonna mu kibiina basoose ne bawandiika ebitittibwamu ansa zaabwe, ate bonna ne batandika okuzisaza nga bateekawo ansa endala. Tugambe basoose kuwa ensu wonna, ate batandika okusazaamu bwe bateekawo, kubanga ne ku mateeka gali g'osoma ku papula tukugamba nti kikkirizibwa kusazaasaza kiteetaagisa. Kati ogenda okufuna epapula lw'abayizi nga lulimu okusazaasaza okuteetaagisa okwo kwe twogerako. Tuyinza okuwandiika n'ensazaamu omulundi gumu oba ebiri mu papula lwange lwonna, naye singa buli peegi gye musanga nga nabaddewo n'ekye nasoose okulowooza naye mpena tukisazaamu ne tuteekawo ekifaanagana. Ekifaanagana oluusi ate nakyo nga kifu oba oliawo nga nakyo kituufu. Kale awo tusooka ne tubikwata ne tujja ne batunnyonnyola engeri ekyaleeta kino. Engeri endala bayinza okuloopewa, bayinza okubaawo aloopa oba mu mpapula z'abayizi ne tusangamu nga waliwo obupapula obwabaweebwa nga buliko ebyokuddamu ate nga abayizi era byennyini ebiri ku papula biri bye baawandiika. Abo nabo tubayita ne batunnyonnyola obupapula buno bwajja butya okubeera mu mpapula z'abayizi ng'ate mu kibiina bwe baba bayingira bwe bakolera ebibuuzo bino bakebera bulungi ne baba nga tebalina kubeera n'akapapula konna akatayizi lupapula lyo olw'ebibuuzo nga tusangamu obupapula obulala obwakudde wawe nga baabuleseemu. Babulekamu nnyo mwana wattu. Ne babwerabiramu. Kati obupapula obwo tubayita ne tubabuuza engeri gye bwajjamu mu bibuuzo ne bannyonnyola engeri tuwerako. Engeri endala tuyinza okusanga nga omuyizi mu papula lwe mulimu emikono gya mirundi ng'ebiri oba n'okusoba. Kati
omuyizi oyo bayinza omuyita oba bayinza okubaaza kubanga abantu bamanyi okwebuuza nti abayizi 45 bayinza batya okuba nga bakutteko bya muyizi omu oyo ayinza okuba nga obaoliawo alina emikono egisukka mu gumu mu lupapula lwe balina okumuyita nebamubuuza tebalaba emikono ne baleeta abakugu mu mikono ne batunuulira oba nga ddala okuloloko era omuyizi oyo ayinza ate aweebwa engeri ez'enjawulo okulagamu emikono gy'alina kisobola okukwasa ebibuuzo ne mu mpapula zennyini abayizi nabo bamanyi okweroopa ne bagamba batulagiridde nnyo mu bibuuzo bino ate mwatti ogenda okutunuulira waliwo obubonero obulaga nti nno tebaabyekoledde kisoboka kisango omwana yeeroopye okuko obubbi ebyewuunyisa ebiri mu nsi naye nga gyebiri nga yawandiika ku lupapula bamumulabira wali mu room ku lupapula lwawandika kwennyini oba n'agamba abayizi abasenga eri naye byebabalagiridde nnyo n'abayizi ennyini nabo bakola whistleblowing mu lufutufutu so ekyo si kyekikwasa nti olwokuba omuyizi yawandiise naye bagenda okukebera mu papula oba oli awo nga kyekyo kyennyini okuzeetegereza kubanga buli okukwasa empapula z'abayizi okusinga kiviira ddala ku kiti abayizi tebakoze mu mpapula zaabwe so si kuwani yawaabye ani yaloopye kwetegereza mpapula zennyini kakati bamala okuzuula embeera eyo process ki eyitibwamu okutegeeza abayizi n'essomero nzira ku budde obuliwo bayinza okuyitibwa nga tetunaba kubita kati nga kati naye olw'okuba nti oluusi obudde tuba tubumala bonna tetubayita lwekyo ebiba bikwatiddwa tubaweereza amabaluwa kati nga bwe tugenda okukola abayizi fekita bagenda kujja ku Mande amasomero abo tugenda kugaweereza amabaluwa tuweerezeeko n'aba district kaawo ne ba education officers ne ba inspector okubategeeza nti ebibuuzo bino byakwatiddwa abantu bano bagenda kuyitibwa okwennyonnyolako nga kino bayita kwabwe kusinziira ku budde ekitongole bwe kiba kirina kubanga jjukira wakyaliyo n'emitendera emirala yaffe ekyaliyo ne edepo so tulina puroguramu ennungamu gye tugoberera ne tuyita abayizi bajje beewozeeko abayizi kosi abayizi bajja n'abakugu b'amasomero oliawo ne bannannyinigo buli musango gulina abantu baagwo ababa bajja okwetaagisaako naye ng'abayizi bwe basookera ddala mu kintu kino kubanga babeera bawandiika empapula ezo babazadde tebalina we balabekera jako nga bazze kuwerekera naye ebintu ekisinga ebibadde mu kibiina muno tebibakwatako nnyo bwe mumala okubizuula olwo mubiyita mu bbanga ki bwe baba nga bagambye nti omuyizi yennyonyoddeko bulungi talina musango era avaawo ategedde bamugambye nti kale tubitaki nga bitirira kubiteekayo ku mutimbagano gwabwe ogw'essomero ate era bwe muba mubikutte awanti aba takyabifunirira era tumubuulirirawo ng'agenda tubuulira aba disitulikiti nti abaana bano mubayambe baddemu basome baddemu batule ebibuuzo bino n'abazadde babeera bagenda bakitegedde ampuliriza waliwo omusomesa ono nga twasazewo tukozesa erinnya lyerimu erya Twaha wabula ng'essomero lyasomesaamu mu Makindye Ssaabagabo tusazewo tulisirikire era tunnyonnyodde obuzibu bwe baayitamu ng'essomero lyabwe likwatiddwa ekitongole kya UNEB omwaka oguwedde olw'okuvunaanibwa nti abayizi baalyo baali benyigidde mu bubbi bw'ebigezo ebibuuzo byafuluma twalindira rizootu z'abaana baffe naye nga rizootu tezijja ez'abaana baffe abaali basinga be twali tusubiddeko olukuba baali tebabaliriizinze ate ku olwo twewuunya nga n'abantu abaana be twali tusibidde rizootu zaabwe nga tugamba nti twagala bazirabe kubanga twali tuba bangi baaziririizinga essomero lye lyali libanja abaana si UNEB naye koolwo tebaazikuuma nga ate ffe twali tubasabye byonna ne babiririizinga naye ate eby'abaana baffe be twali tusuubira nti be bakoze obulungi n'abo abalala baali tebabiririizinze twapapaapapaawo enkeera ne tugamba tugende ku UNEB tulabe katono nnyo bibuuzo byafuluma omwaka oguwedde nga mumanyi 2023 olwo baali batudde bya 2023 naye kati nga bya 2024 twali tubirinda mu 2024 okay bibuuzo by'abaana abamu byakomawo oba byonna tebyakomawo ebyabamu byakomawo ebyabalala ne bitakomawo kaakati ne tulowooza nti osanga
network nga bwe bibeera jaamu akutaawa bakabiririzi nga twagerera nga tebijja. Nkeera ne tutumayo akulira ebyenjigiriza ku UNEB. Ekyamazima nti oluvannyuma UNEB yategeeza nti they had withheld our exams. Babigamba oyo. Before UNEB yali ebatuukiriddeko. Yali tetutuukiriddeeko before. Ne mu kukola ebibuuzo mwafunayo complaint yonna? Mu kukola ebibuuzo tetwafunayo. Kubanga twali so cooperative n'abo abaali basupervising ebibuuzo. Naye oluvannyuma baaleeta ekiwandiiko ekiri official nti ebibuuzo babikoze eki kawayise ebbanga tibaabikutte. Katono bwe yagendayo enkeera olwo bamugamba ki? Baamugamba nti ebibuuzo ebimu byakwatiddwa olw'ensonga ezimu. UNEB zejja okunnyonnyola in details ng'esindise b'official baayo ku ssomero. Kati oluvannyuma yasindika b'official baayo ku ssomero ne bajja n'ebbaluwa ekakasa nti ebibuuzo baali babikutte. Waayitawo bbanga ki? Ndowooza waayitawo wiiki ng'emu. Era ebbaluwa eyo yali etugamba tugende tumiitinga security committee. Eya UNEB. Nga n'ennaku z'omwezi kwe ziri ziragiddwa. Abasomesa mwabagenda ng'olwo bagamba ki? Bayita abaana n'abazadde. Nedda abaana n'abasomesa. Naye mu bbanga eri abazadde baali bakambwe nnyo nga batukubira amasimu bagamba ebibuuzo by'abaana baffe biruwa naye nga tetulina ansa okusooka ku lunaku olwo. Ate era olwaddako twali tusobola babuulya nga tukyetegereza ensonga. Abazadde n'abamu baakangula ku maloboozi n'abalala ne baagala okujja ku ssomero n'abalala ne beekunga. Ng'olwo bagamba ki? Nga baagala bamanye ebibuuzo by'abaaki baagala beetuukire ku UNEB. Oluvannyuma twayita olukiiko lw'abazadde. Abazadde abo okubayita twali tubannyonnyola ekyaliwo. Abazadde baali bakambwe ekimala. Naye n'abaana bennyini twabayitirako. Yes, bannyonnyola abazadde ki ekyaliwo. Abaana ne bannyonnyola kubanga baali bakutte sina bibuuzo bingi, baali bakutte ekibuuzo kimu. Baali bakutte ekibuuzo kimu. Kyekyavaako obuzibu. Akati ne tubannyonnyola naye abazadde ne bakitegeera nti tetwalinayo buzibu bwonna. Ffe nga essomero n'abaana bennyini baali tebategeera biki ebyakoze ebyaliwo. Naye bwe twagenda mu security committee ne bagamba nti waliwo collusion. Collusion nga kyekyo okukwatagana. Collusion ndowooza baali balaga nti waliwo ebyokuddamu ba answers ezaali zifaanaganye oba bye baali mistakes ze bakoze naye nga zifaanagana. Mistakes? Mu kibuuzo. Kaakati baabeekengera ebyabayizi abamu era ne balaga nti beebo ebibuuzo byabwe byali bikwatiddwa. Abayizi twabatwala ku UNEB era ne bafeesinga security committee. Security committee yababuuza ebibuuzo bingi. Abayizi ne bagezaako era ne bafuba okubiddamu n'abamu ne baweebwa ebibuuzo okubiddamu awo mu maaso gaabwe bakakaze ddala nti be baabyekolera. Ebibuuzo byeyo pepa. Ebyeyo pepa. Era abayizi baabiddamu bulungi okukakasa nti tebaayambibwako kyoba nti baali tebalina kye beekobaanye ne bannaabwe. Bwe tutyo baatugamba bajja kututegeeza. Katono nnyo olwo n'abazadde baaliwo? Abazadde tebaaliwo ku UNEB wabula bo abazadde baali basigaddeyo ewaabwe. Kati awo mu security committee bibuuzo ki by'ogambye baabuuza abaana? Baasooka ne babuuza nti luno lwe lupapula lwo bino wabyekolera ennamba eri wano n'eno gyawe gy'olina. Kati nga bagezaako okulabira ddala nti content eyo yali ku mpapula ezo era ye content ddala gwe baapurezentinga. Abaana be babakakasa nti bye twawandiika. Kati oluvannyuma lwa security committee kyekyaddako twakomawo naye nga bagambye nti waliwo collusion era be bakakasa nti ebibuuzo bikwatiddwa. Naye okuva olwo tebaawandika bbaluwa eri official yinza okugamba nti kati bisaziddwa mu complaint oluso naye bagamba awo. Bwe tutyo twaddayo ne tutegeeza abazadde ekyaliwo n'abaana baali era baddayo eka baabategeeza. Abazadde ne tubagamba officially ne tubagamba nti UNEB egambye waliwo collusion. Naye collusion eyo yali teyeekubanye nti abasomesa baali babayambyeko. Kye tulowooza nti osanga abaana olw'okuba nti yali practical paper abaana nga bayita mu gundi batambula mu laboratory okutesinga ebintu byabwe nti osanga abamu baalengera mu ansa z'abalala. Bwe twalowooza
era nabali bwe balowooza. Bwetyo twabawa amagezi abaana abalina obusobozi baddemu, era abaana baddamu omwaka mulamba. ddamu ne bagusoma omwaka mulamba ne bakola ebibuuzo byabwe. Kati nabyo ebibuuzo papers endala zonna tezaakomawo. Papers endala era nazo zonna tezaakomawo. Kati olwanya meetinga costs eza fees n'ebirala. Of course mu mbeera efaanana bwetyo wabeerawo okukkiriziganya. Abazadde balina okumiitinga kosi za fees, naye ate naffe ng'essomero olw'okubanga twali tulaba nga abazadde basitudde obuvunaanyizibwa bungi oba omugugu munene wabasalira ku fees ezaako. In fact taamu eyo yasooka tetwabagamba kusasula fees wabula twabagamba kukola kusasula ssente za registration. Taamu eyo zaddirira ne basasula fees. Bannenga mwalaba. Twalaba naye nga twayita mu bulumi nga tewali kyakukola. Kati be bano abalinda ebibuuzo by'omwaka guno. Be balinda ebibuuzo by'omwaka guno. Bo bali abalala ebibuuzo byabwe ebyakomawo bo bagenda mu maaso. Bagenda mu maaso ne bagenda mu kibiina ekiddako ekya senior pilot. Omusomesa ono agamba nti okukwatibwa kw'ebibuuzo byabwe kyabakosa nnyo omwaka oguwedde nga n'okutuusa kati bakyalemeddwa okuva mu kinnya ekyo kye baagwamu. Kyatukosa kubanga twazuula nti bikwatiddwa abaana beesala ku masomero abaali bagenda mu kikumi ekyokutaano baakendeera mu bungi. Kyatukosa kuba era n'ekifaananyi ky'essomero abazadde abamu usanga tebaakitegeera bulungi ne balowooza nti oba twekubaana n'abaana okukwata mu bigezo. UNEB yamala n'efulumya erinnya ly'essomero lyammwe? Teyalifulumya. Ensubira UNEB yo nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo kusooka kyandibadde kiyita b'ofiisho baayo abaaliwo nga abaana bakola ki? Bakola ebibuuzo. Kubanga bo bandibadde bawa lipooti singa baba balageze mu lipooti yabwe nti essomero lyabwe oba lyekubaana n'abaana. Ensubira UNEB ago yandibadde esinziira. Naye mu lipooti za UNEB tewaliwo obaffe bwe yalaga nti baana baali beekubanye nti oba b'ofiisho baawandika lipooti ng'erumiriza. Naye n'ekirala waliwo embeera gye tuyinza okutunuulira ebibuuzo ebifaanana bwe bityo. Nti bw'otunuulira ebibuuzo byonna ngeri omwana bw'azze akola ebibuuzo naye ng'ebibuuzo bitono ebiriko ensobi. UNEB yandibadde etunuulira obulumi omuzadde oyo bw'alabika okuyitamu omwana bw'addamu ebibuuzo. Kubanga abaana abamu baba bakubalula buwaluzi okutuuka mu bibiina ebyo. Abaana abamu baggwamu amaanyi nga balaba bakuze, balaba nga tebakyajja mu masomero agafaanana bwe gatyo. Kale twandisabye nti oluusi bo nga mu bo kubanga nabo bazadde balowooza ku bazadde bannaabwe kye bayitamu era n'amasomero. Ndowooza oba byalimu fitina z'amasomero? Oluusi bibeeramu fitina naye suubira nti byalimu fitina. Naye bwe kibeera nga collusion nga mu practical oyinza okulowooza nti bwe yandibadde ekintu ekifaanana bwe kityo ekireka. Naddala ng'essomero terikolanga ku nsobi yonna oba lwe lyatandika otuuza abaana. Naye wabeerawo amasomero agakoze ensobi okuva emabega gasobola okubonerezebwa. Omukulu ono ampuliriza omulungi agamba nti kyabwewuunyisa nti waliwo amasomero g'abanene agamu nga gali mu ggombolola y'e Rubaga ge baabakwata nago naye go ne gateebwa mu ngeri etaategeerekeka. Waliwo amasomero agamu nga bakwata ebibuuzo byabwe byonna naye ate ne weesanga biteebeddwa mu mbeera etaategeerekeka. Ebiseera ebimu ffe kye tulowooza nti ate go gaba gamanyiddwa mu kubba ebigezo n'agamu gabeera g'abanene naye osanga agamu oluusi aganyigirizibwa ennyo nga geego agatamanyiddwa nnyo bananyinigo nga tebamanyiddwa nnyo. Naye ate ne weesanga nga amasomero agamu aganyigirizibwa gaba gakoze ensobi ntono nnyo omulala yenna gy'asobola okulaba naye ate ne beesiba ku ago. Nolwekyo nze nandirowoozeza nti amasomero ago go ate go gandibadde gabonezebwa ate nga n'agamu gamanyiddwa nti si gwe mulundi ogusooka naye gaba gazze histori wagaba alaga emabega yonna kigazze galina endebyo gye geenyigiramu era nga ebyo babikwata buli kiseera naye ate oluvannyuma ne babita. So nsuubira nti awo oluusi UNEB tebeera nnyo feya. Oluvannyuma ne babiyita ebibuuzo. Kubanga era ffe
ng'abasomesera omu byebeerayo n'abantu b'omanyi basomesa era byogedde neera byonna baabita waliwo enkola etali neerufu obwerufu obulyayo awo. Ate oluusi kati gwenga omuntu nannyini oyinza obutabawakanya nnyo, oyinza obutabagamba nti bakube mu mbuga z'amateeka kubanga kyekitongole era bulijjo ekitulamula mu bigezo, oba tolinawo engeri yonna gy'osobola kwebwako nnyo. Oyinza okubeera ng'olina obusobozi naye ng'otya oga nti singa oluuzinga okusanga ate kyekinaabeerawo the next day ekitongole kyekimu kyekigenda okulamula abaana ebigezo biddako. Amasomero gatyo kikyalenjinga. Nze ndowooza kirina obuyinza bungi, of course balina balooyaala, naye waliwo embeera gy'olabiramu nga osobola okugamba nti kino kiri mayina naddala ku ssomero etakola ku nsobi yonna. Wabula mukyala Rose Nabukenya Mukasa okuva mu kitongole kya UNEB agambye nti ekitongole kyabwe tekisobola kwetaba mu ntalo z'amasomero era nga buli kimu kye bakola bamala kukyetegereza nnyo. Ate oba tolina kyamu kyokoze UNEB beekulanga tetumala gakola kintu kitali tabaddeewo. Tosobola UNEB teyinza kutta ku ssomero n'eriwalanganya kubanga essomero kitegeeza abayizi balaba basomero eryo n'erinnya lyalyo. Essomero likolebwa abayizi ababaddewo omwaka guno ate era be baliwo okujja, ate n'abo abaagudde mu nsobi tebasobola kubaako omusango gwa lubeerera ku UNEB. N'olwekyo UNEB essomero eryo eriwalana kikolebwa kigenda na kiki ekivudde mu bibuuzo omwaka ogwo, era bwe kiba kiwedde kibeerawo obubeezi kwetegereza kigenda mu maaso naye nga si kuwalanya masomero. Anti abamu bagamba nti kati abanene bakozesa UNEB okubunafuya amasomero ama business rival. UNEB ekivunaana bayizi mu kiri ekikoleddwa mu lupapula. Amasomero eyinza okugasaako okulabula singa wabaawo okwekengera nti essomero eryo lirabika lirina ekikyamu kye likola, naye ekyokukwata ebibuuzo kisinziira ku kiki ekisangibwa mu mpapula z'abayizi. Ndikuwulira buwulize nti baagambye UNEB n'esazaamu ebibuuzo. Mpapula z'abayizi bo basangiddwamu kisanga ekimu kizza okwetaaga okulabula abakulu b'amasomero oba nga waliwo gambe buli kaseera babeera baba baloopa, kaseera babeera babasuubira okuba baakopi, kitegeeza oba bwe kigenda mu maaso naye basobera mu mpapula z'abayizi nga kyogerwa abalala kiki ekibeera abayizi babala musango. Era UNEB tebaako egenda kuwalanya essomero eryo. Abasomero agamu bwe gagambye waliwo essomero erimu lyemwakwata naye bagenda okuzuula nga te amala ge mwalikwata nago go mwagata jjo ne lisigalira. Anti kati nkubuulidde mukwano nti abayizi bano ebikeberebwa mu mpapula z'abayizi. Abayizi bayinza okubeera mu kibiina 10, abayambiddwa be babeerako nga 5 oba 10. Tugambe singa babeera bakasuse bupapula, kimanyi nti waliwo ayinza obutakalaba ku bayizi abo batudde mu kilaasi, ate waliwo ayinza okukalaba byonna n'abikola ng'oli eyabukasuse bw'akoze. Jjukira enkola ya primary amasomero gayinza okubeera 32 ku baana oba 2 ku ssomero, naye oluusi abateekateeka entuuza ne babatuuza nga ekigendererwa kyabwe kimanyi nti abatudde wano abo bajja kufuna ekyenjawulo, abatudde wali naye mwattu mugenda okutunulira entuuza gye babatuuzaamu n'engeri gye bize bifaanaganamu nga yeeyo yanjawulo. Ate ne boodi ebitunulamu, boodi bakama baffe abasalawo babikazibwemu oba bikwatibwe, nabo bennyini ne babitunuulira ne balaba bino ebyabano tebifaanagana byabano, babyekenneenya nnyo nno. Ono amaki nga si yasalawo. Bwe bamala okubawo omulimu gwabwe bakuloopa ki kye balabye, kati bano ne baddamu ne beetegereza. Okay. Wano ku makinga amaki nga tasobola kumanya nti makinga somero bwe liti. Amannya g'amasomero twagaggyako ne disitulikiti ne tuziggyako, kale kizibu tugezaako nnyo okuggyako olina ddala naye tasobola kumanya. Ekyewuunyisa nti n'aba boodi nabo tebamanya ssomero kiri babaleetedde kubanga era amannya tegaliiko ne disitulikiti teriiko. Ekyo ky'okuteekako amannya kikolebwa luvannyuma nnyo nga tugenda kufulumya. Kati nange nze nnyini akola mu UNEB ne bw'obindaga oba simanyi nti no ssomero ki.
Baten Nabukenya asabye amasomero agakwatiddwa nga gateeberezebwa nti geenyigidde mu bubbi bw'ebigezo olw'obutapapa okwewala okugwa mu mikono egy'abafere. babeere bagumiikiriza bagaane ku papa babeere nga balinda ekitongole kigenda kuwa omukisa abayizi bajje boogere kiki kye balaba mu mpapula zaabwe ne kiki ekyakolebwa bwe banannyonnyola obulungi ekitongole kijja kubawa ebibuuzo byabwe. Bagaane kuwuliriza abo abaana abatugambye bategedde nti ebiteezo byabwe babikutte bajja bakubira amasimu mulete ssente bwe ziti kale bayinza n'omubagamba mukyala mukasa mama ayagalayo miliyoni nga 5 onoozireeta bajja bikuwa tebabawuliriza kubanga abafere bangi nnyo mu kintu kino bajja kubabuzaabuza babeere bagumiikiriza n'abazadde babeere bagumiikiriza okutuusa abayizi banaayizibwa bajje bennyonnyoleko balabe ekinaddako naye okugumiikiriza mu kiseera kino kwe kwetaagisa n'okusaba Katonda asalewo ekisinga obulungi. Ampuliriza omulungi pulogulaamu Ssekanyolya ekyaleero nsabukirize tugifunikire bwe tutyo okujanjula n'ogiteekateeka mbadde muweereza Alex Nsubuga. Naawe ayagala okutugoberera osobola okutusanga ku YouTube channel eya CBS mu pulogulaamu Ssekanyolya ojja kuba okufuna buli kimu kye tuzze twogerako nga tuyita mu pulogulaamu eno eya Ssekanyolya. Mbaagaliza ekiseera ekirungi okujanjula n'ogiteekateeka mbadde muweereza Alex Nsubuga. Akuume atakuumira mpeera. 88.8 CBS FM.